era awerekeddwako abakungu ab'enjawulo ab'ekitiibwa baminisita ba Kabaka bali naye Nabagereka tuba mu Bulange Mmengo kula kutongoza kisaakaate ky'omwaka 2027 bali naye omu okulambula ebikolebwa mu myaka egiyise n'abategeezezza olunaku olwaleero emu ku lutukkiko lukulembeddemu enteekateeka ez'okujaguza emyaka 2 ekisaakaate kya maama Nnaabagereka kitandikibwawo muno bitambulira ddala bulungi nnyo mu myaka gino 2 era nga byonna biteereddwa wabweru litumitenga n'ensonga gyatulwa mu Bulange Mmengo maama awaanikiddwako ekitiibwa Kootida Nakate minisita w'ebyenjigiriza era akwatagana ne ofiisi ye. Kati Nnaabagereka bamunnyonnyola ebyo ebimu ebizze bikolebwa mu kisaakaate emyaka egizze giyita emabega atwawo 2007, 2008, 2009, 2010, ensonga za kitaakaate naye kati wano maama bamulambuza ku bimu ku kisaakaate emyaka gikiyiseemu. Kwebaza olw'obulungi bw'obulamu bw'otubadde okutuukana kaakano. Tukwebaza ekirabo eky'okukkiriza okwagala n'okusuubiriramu ggwe buli bbanga. Tukwebaza ekirabo ky'ensi Uganda mwe twesiimira nga tukulemberwa Ssaabasajja Kabaka ali wamu ne maama Nnaabagereka. Tukwebaza nnyo obulungi bw'obuntulamu okufunira empisa ennungi zonna ezituyamba okwekuumira mu bulungi. Ekisaakaate 2027 tukwegayiridde nnyo Ayi Katonda tusibire w'amagezi ow'okutegeera ow'okumanya ate n'obwetowaze tusaanire okukola ebyo byokka by'oyagala
nga tukulemberwa maama n'abagereka. Tukusaba otutaase akabi konna ak'omwoyo n'ak'omubiri otuwa emirembe nga tukuweereza mu nsi Buganda ate ne Uganda. Tuwe omukisa neema zo, twongere buli kadde okubeera ekimu nga naawe oli abasatu mu Trinita. Olukungaana lwaffe luno bonna abali wano obawa omukisa, byonna bye tugenda okuyiga n'okwebuulirako bibeere olw'ekitiibwa Ayi Katonda, naffe okulokokera mu ggwe buli kadde. Katonda wangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Amiina. Lwa Katonda n'ensi yange.